Omusajja w'omutunulira bulungi wano question mark ate Fibi ali lubuto lukuze yabadde ayagala bamwanjule ng'ali lubuto azale nga bamaze omwanjula omukolo gwafudde teguliyo tebalina yadde ekikumi tebalina sente omusajja alese ebintu by'omunju baba omusajja alese ebintu by'omunju oyo oluba luvamu akakadde ebintu bamaze ne babizza nayo akalango yabagambye mumpeemu ssente ne bavuga ebintu ne babireeta ne babituusa ku mulyango ne balaga wali mbu babirinnyisa waggulu tebyagenze lwaki wano omusajja we batuuse ka vidiyo wakati n'agamba mbuwaawo mulabe eddiiro lyange kati linyiridde ne bamala akakamera ne bakakyusa omulundi gumu ne babalaga nga bafuluma Deno gwokuba ebifaananyi tomanyi editi mu bwongo obwo you don't understand ebitanda babizizzayo ne babawaamu ssente z'akalango Rama ayina eko banaye Rama wange oba aliriddawa Rama ayina eko Rama terera wooli naawe ebitanda bakubya akalango ne babiraga abantu nti babireese ne babizzayo baba Fibi yagambye temutuwaamu bintu bikalu mutuweemu ssente omusajja omwavu bw'atyo aba ayagala ssente omusajja Fibi yagala kufunira bbaawe mulimu ne bayiiya abantu nti bagenda kukola embaga ne babasondera ssente kati omukolo buli kaseera bagongezaayo kaakati embaga ekyala munnange ebintu ebyo nga baagala ssente bakoze bya pentagoni titwagala pentagoni oba tuddize ssente Fibi alina otulaga omukolo alima gospel gulu yali abawaddeyo soda ku leeti 2 mukazi wattu naye gaakaba gaakomba soda naye mulogo namba 2 oyo mulogo namba 2 ngayina kadi alima yabanja sente za soda we ate omukolo wemba nkuwadde ssente ng'okola omukolo n'otakola batukuliza ssente zange oli kadama sente asonda era asonda aba ayagala akuwa ssente z'omukolo naye bw'anaatuuka okukola akuyite kati bwe guba gufudde oyagala akole ki si gye emitwalo 5 era Fibi alina ogikomyawo okitegedde emitwalo 5 tujagala naye nga Fibi lwaki okola bw'otyo Fibi alina omutima omubi ata nze mukulu munnange kankubuulire buli omuntu lwali kulembeza eddiini leka abantu bakulabemu ekintu bagambe naye omukyalo oyo alabika alina eddiini naye gwe buli wogamba nze ndi mulokole nze nnyina eddiini nze abo abantu bwe batonze seesembereza abantu abakomba ku mudaali wakati bwe bati kyova olaba neeno eno gye tukola mbawalaba omukulu munnange wakolayo abantu be batenda nti be basinga okuba n'eddiini esibuka waabwe si be basinga okufuna emitima emibi be basinga naye ffe tuli eno Iraaka eddiini n'abaaya balwawo zambala n'okusaba tebabanyi mizikiti nagye gitunudde naye at least tuyina ku mirembe balimu kali akatima nze omuntu akulembeza eddiini omukatuli kyatajja mudaali na sapule mbulago wini yatukola atya wini tajja sapule mbulago abye Dubai yonna agimazeeyo kiwulire abasumba betulaba mbuno omusumba wadde ebyafaayo bye tuli mu pulogulaamu abatwaji badde bagitta eno TV esasula omusolo namasirabika bulungi beauty ate Deno ani oyo bano bashuga mami bagenda alonda e Kampala bannange Halima ng'ayogedde ebigambo obukambwe Halima abadde n'obulumi ku mutima bwa myaka kati Fibi yakamala emyaka emeka e Uganda nalulungi wa Jaasi ne Jaasi nja kukuba ebyo ebintu by'omumanyi kulagula mulinda tugende mu bulango bw'abakama baffe ye banne abataasoma gundi sai babiyita batya ebya TV yakamala emyaka 2 abadde n'obusungu bwonna bwa myaka 2 wano leero asazeewo abujjeyo ate leka nkugambe okimanyi mbuno ne Ashakama yali teyeesiga Fibi ate okimanyi mbuno ebintu Fibi bye yatwala ewa Ashakama si Fibi ye yabigula
Abamuwabiwe kampuni oba bagiyita batya bagyogera. Bana tugenze ko mu bulango wabakama bafu. Soko kitabo ky'obulange. Soko twesonyu. Lindako. Okimanyi. Buli Tabba wa fibi mbuno wano tewakola. N'omukazi gwowerekera olwokuba wamanyira okuwerekera ng'ositudde akasawo ka mukazi walinga yakufuga alinga ye. Nenze mugamba bulimu. Fibi alina ogenda kati kitono nnyo Dr. Lima ko Dr. Lima balina essabo. Dr. Lima alina n'akasenge kataggula. Ng'akannagudi abakazi abasiraamu abasinga bonna babuyina. Ekyo Shakama yakitegeera nti bano bandi babaleese n'eddagala n'abatuuza wabweru teyali musiru gwe weebuuze lwaki Fibi ebintu siye yabigula bamuwa nabiwe nawe omusajja n'owerekera ebintu bye baba wadde obuyo okutwala bakuwa obuugi bwa Nakawere onywe abo boolaba n'emmere kituula wali mu ntebe ne babasalira Wulira nno banywa obuugi bwa Nakawere ne babasalira ffene nga Shakama asanyusa amanyimbu Fibi ne bbawe bamutaddemu ssente. Ebintu byali ya kampuni ne bali empoli z'abandi mbo babasanga bafumbye ebitwe bya fire eby'empuuta. Omusajja oyo omukulu bamugamba ku mmere yagamba batuwe. Ne bali empuuta ya Nakawere. Ate si mpuuta wabula fire agagatwe ge bafumba e Kampala. Ne supu n'agamba balingire ku kasupu. Mama wa Fibi n'amongera mama wa Kama n'amongera supu. Bamala okulya nga banjula ebintu. Mbate simanyi gundi yabitutisse tubikuleetere. Singa Ashakama mwamugambirawo nti babatumye butumi mbalayirire mboli mwali temugikombako. Yali tagenda baabya bandi muwuseeko. Okitegeera. Kati gwe mukwano omanyize naganda abantu okumumanyirira wano ojja tegeera nti ne wano nfugawo. Sikyayagala kumumanyira nze. Ojja tegeera nti ne wano kankugula agenda bulungi mu kisiibo. Banvuma wano bammanyiira bijja wano ne byasaamirira ne biyita kuliziira ive endala mwagala olugambo lwe mutasasuliddeko mannyoko. Ate munvuma ngani wano sivumwa. Embwa ezo yitasiwe n'abablocking. Ne wano nfugawo ojja tegeera nti nawo nfugawo kati njagala wabeerewo embwa eddamu okunvuma. Mugende wamweza. Kankubuulire. Nze olaba lala omuntu bw'antuma ewuwo ng'ozadde sisobola na kutuulawo ddakiika 2. Kuba mba mutume. Mbu babasogolera obutunda ne babawa babawadde emonde w'abandi bamuwadde ebitwe bya fire bawuuse bamanyi nga Ashakama amanyi bano be beetaddemu ssente kumbe. Naye obutunda babujja Wakame waabwe waliwo ebimu bye bataayina baagawa amazzi. Babusogoza bigere omanyi nemba Ashakama nabo obukyafu bwe bungi. Banywa amazzi n'ambooli. N'abalangira n'ettooyi. Yajja ku live n'abagamba mujjuza ttooyi. Naye bannaye nno n'oyo omukazi. Ate na kino kankikugambe mukulu munnange bw'ofumbirwa ng'omusajja ng'ayagala okubeera mu nkwawa woolaga mami tugende babiri. Akola budde. Fibi alinga yakola paniki. Oli wa muchacha asolooza bubbo. Mbwatanza nno nawulirako ne lulimbu pastor yali ayomba n'akasente z'omukabbo tezikyalabika bulungi nga yeebuuza gye ziraga. Olowooza bba wa Fibi tazikwatamu. Oba azibba asobola okugula ennyaanya ogula emmere ewaka. Kati akola mulimu ki? Jaasi. Wangi. Walabye Ashakama wali ebimeremere bye bino birefti overs ebyabadde ku mukolo. Nga waakomba engalo. Bannange. Omwani guli mu kyalo. Bane temwerabira Deno official Mr. TikTok. Deno tukolere posta tutambuze yabusalima ewedde yiyo. Posta ngenda gikulumya olwaleero. Yasalima yino weeri. Bannange nganyumye bulala ali bulala omwana watto oyo mumuwere ddala. Bannange eyasadi y'onoogikola didde no. Maama tugjeeko omumwa omugazi. Genda obuuze eri embozi z'abakaddaama. At least gwe weesimbewo Salima aveewo. Gwe weesimbewo. Naye Rama buli wajjanga ovuba ate ne baba nga bajjula emmere oba onjagaza ki? Kati nkwagala nnyo Big Jo yakuntwalako.
pulira obujja. Kange n'ebyamenvu gange sijja basobola oba otandise kuyomba. Sigalako nkwegomba nkwegwaniza waŋŋaana. Nze munange Big Joe yansokola dda. Lala n'osobodde Uganda Jaasi. Lala osobodde Uganda. Olaba akanyiriro. Nedda nnyabo. Kakaasa. Lama. Lewicha leero mmere ki? Dokita Alima asensebudde Phoebe okuva ku kagere paka ku mutwe. Olimba tokamusensebulira ki? Amukoledde live mu feke fully. Ate Dokita Alima yatulekemu. Wadde Phoebe kale mubi naye maama ono bifi byafumba. Ab'embuto nabo bali bulala. Eno ya Lewicha. Bibiri. Yezo mwana Watandise muto. olya enfudo. Muzimanyi watulekana aputop. Ezemba wabula ate munna bayinza okuba bamuweerezezza ku makovu n'enfudu. Deno mu byonna bawataddeyo akagundi ka Salima ne yeekubira mu screenshot. Alage mbu ali live. Ata yeekubye screenshot n'assaayo alage mbu ali live. Salima ye abadde akataddeyo. Naye bambi Salima anyumya akantu ke vote Salima bane mulonde Salima wekata kuba Miss TikTok mu biti we abagala eno poster konako ku namba yange 0704 75 27 emwe mwabanjangu mu WhatsApp inboxing enkakuwe womalo londa screenshot mitwalo 5 neddeno womalo mulonda screenshot 5 sente wezi Mr TikTok Miss TikTok bonna baawano lugambo abeza Salima njati gundi zange zonna zirina okulonda kubanga ya Salima 15 lyange mbandi manyi nti lindi ku kido ngenda kakuwanine namba yono mulala yagala DP ya Salima teekawo hi send me abaana babano batandise obunsa baku WhatsApp nze nange nkubuulidde ku eyo Salima nyino mulonda ne muddamu ngenda nakugulawo zi fake account mulonde kubanga Salima aliko sente nonda posti zange nnya ne manye emitwalo gange 2 gandi mungalo alina namba yange ngoyagala gundi ya Salima nkonaako njikuwe ngoyagala Deno gundi kola DP tutandiko jigaba neya Deno osobola okunkoonako nenjikuwa eya Deno eya Salima yonna ngenda DP olwaleero gwa enamba eri 0704 75 27 emwe muteekako +256 kuwe DP neya Deno leero kola DP ompe bempadde eza Salima nabo mbateereyo kola posta buli gwempadde eya Salima naye muteereyo +256 704 75 27 11 laba mbuvooti Shadia ina DP ya gawuni eyo gye muba muteekayo naye nga bannaye eyo poloti tulina ogizimbamu eyo poloti ze bagenda ogaa tulina okuzizimbamu yes guno omwaka tulina eyo poloti ya Mr TikTok tulina tujjagala wano ku Lugambo Nation bwe kiri mu bitibwe by'ekika ekyewaggulu bannaye mulonde Salima wekatwe osirike naye gwe kati ono naye ebedda nga tuze mazima ye Dr. Alima yaswadde wayakola video ng'agamba Phoebe tebeewalana biki nga yeegaana bulijjo beewalana just nga bateekawo sympathy mu bantu bannaye mulonde Deno official Mr. TikTok mugiwandiike mu comment munkone ku abaana bayiika bannaye bonna nzibawa mwebale ku love lengera bana mulina okukyusa DP no matter what okategedde twagala awaadi yaffe twagala ne poloti twagala bintu bingi nnyo yes guno omwaka si mukyezo okategedde
Nenga bateka mu sente babayise ba Hamaji Travels abaga ogenda Canada, mu Europe countries, Schengen countries, muje byadala byakabi binyuma. Abantu bali wale bafuna visa nga basanyuka busanyuse. Nagala genda Korea va ku bino bye babalimba bujango kutwale Korea ne bakubba. Kozesa Hamaji Travel Agency. Gwe byiya oposte wadde ne mabega baboneko amasomero n'ennamba agenda Korea fete tuleta bulango butaliyo baba okategedde ako wano kaposting kalabye nange bagenda kampa wano ennamba y'essimu eri 0775066685 abana bafango ni mune banji bonna babano basimbye line mama bawe post abantu bawe posta bweyiye funa njagala ennamba yo bano bempa nawe ebiyo ngenda bateekayo n'abadde no mwenna mujje tuli bawamu twagala wa Mr and Mystic nziramu okusoma onaabuuzizza mbudde no bwe twagenda mu Europe bannaye please kale oya kuntegeera mukubulire ebyange TikTok tojja kwejjusa nabagamba mala okulonda Salima bwoba osobola ogende walama n'omuwa screenshot oba Jaasi I'm ready for you kamba somera ennamba ya Hamaji Travels 0757066685 okitegeera mwabaga ogende China okusuubula visa ya business visa weeziri okitegeera business visa weeri so gwe gendayo bw'oba si kyokukwata ennamba yange 0703209030 nkubulira ebisingawo gw'olimanya ky'olimpa Canada, America, Germany, biki zonna ezo tebagenda mu Buwalabu nedda bagenda mu ziri ensi so beekwate byaddala nze tetulanga bya kisiru bya kifere ate ono Jaasi kyendayo kuba nabahamaji video gye nataddeyo abantu babamanyi era abasinga bali bweru baga Hamaji waffe okitegeera Hasani bamuyita Hasani okitegeera bamumanyi so boba owakana genda mu video gye napostinze olabe abaana bakomentinga yabatwala dda so todde kufeera bya kifere bakuferefere bakulyeko obusente bwo ate osooka nasasulako sente ntono nnyo miliyoni 2 wonna woyagala okugenda osasulako okitegeera bannange mumweyunire mufune visa mutambule mu nsi ez'enjawulo naye nga bannange tubaagala nnyo abagenda olonda Salima big up mulonde Salima abaana ba Fangoni Forest n'omuntu ali ku TikTok ngo yamukonedde mudda why not Salima ye waffe mudda n'agamba mu mulonde ne Deno ne bamukonera mu Deno sawa tugenda babuulira lwe bagenda olonda tujja bakolera video olwaleero ngenda bafulumiza posta olwaleero luneeno mutambuze I want to Salima kuno ye waffe WhatsApp mutekinga screenshot ku video zange zonna musindike oba mukyuse ngenda bawa DP gye mugenda okukozesa bannange bino bitula bijanjawazaamu biralamu ngenda beera pulezidenti w'abawe muzibu nabagenda tulonda naffe tujja nze buvaisowulire gennina mama Blackman bagenze ne balaba ku pressure nkubye video call ne mbalabako layira labako ne pressure n'omulaba nga kali katya kasebo Kampala remand yenna akoze kale era yali mutono naye anyiridde wala atakamere menya bambi wa baby thank you kamere menya bambi naye nga mulonde Salima wekasta simuvaako Salima paka kuwulira bubi mumulonde n'obululu bulemererwa abantu okubala nekyewunyisa Salima yakajja ku TikTok naye amaanyi gaali nagasinga ne maanyi bankubidde amasimu agamba oyo omwala yeeyita kinga amaanyi mangi yaani Salima kati Salima nti ye yategeera abatuufu be baani public figure ate omulange Salima talina kyekubira nti bano bannuupu Chadia kasa wayawula ku Lugambo Nation Salima asinga n'erinnya lyenkoleredde Aziz kyekiganyi katumala okulonda nkugendere wa mama Fiina nze toyina ky'oŋŋamba
Shadia ne Deno ani asinga Shadia ne Salima ani asinga erinnya ssaawa zino. Kano naawe owemula. Owemula. Mu bantu wama Deno kaakaddemu kuba gwe tumanyi oli ttiimu Salima. Deno ku Shadia ne Salima ani asinga erinnya ssaawa zino. Ssaawa zino oba emabegako yonna. Ngamba kati tuli ku kidimu kati wa mabega teyali. Salima yakajja naye Seba ali ku top. Salima yo yakajja naye kanje omuntu obeerawo nga bakumanyi naye wabaawo omupya asobola okukumenyawo. Anti kati bamumenye wakkirize. Obuzibu bwa ali mukyekubira nti mwabafango ni temujja ku live yange. Temujja ku live yange ate ono ye namuwa bulutiki amanyo gendako ewa Bobi Wine ewa Museveni ewa FDC yonna yonna. Salima ennaku zino nga serebu Seba buli watuuka akatebe bamuwabuwa. Ekigambe yakuba iti ya bulutiki wano negubula asala. Yakuba bulutiki eyo iti. Sebo kati aliyeni namukuba ku luseke naye nassese ne nga kati aliyeni ata azibikira enseke zaffe. Namuwadde akakadde. Yakubya luseke njagala kuduwetinga ka video. Ndowooza owulira abantu betwagala. Tetwagala abantu betugenda londa bino n'omugamba nina ebizibu ate naye nagamba omwana mulwadde. Owulira omuntu yagenze wali ene n'amubuuza nkwoke ali n'amugamba ngira akadde omwana n'akasukira. Ne kati aliyeni yabadde agamba abaana musirike nammwe muzibikira oluseke. Musirike. Oluseke olumanyi oluseke luweebwa ekitiibwa wano. Naye aliyeni nayimuka Seba anoonye n'ennamba kwe bamuteera takikolangako nga yeetala. Aliyeni alina obuseko bwe yayiza okuseka bo mwabuwulidde oba buliko saponsa alina obuseko. Njagala kaduwetinga nasese buli bu video bubiri naye ngenda kubuduwetinga nsekemu. Naye nga bambi Salima weebale kubeera muntu afiitinga mu society n'otwagala nga tososodde buli omuntu kyagwamu. Nze nkwagala nnyo nga nze Jaasi kubanga onjagala love ereeta love ebyaddala Salima muntu mulungi tumulonde tuganyirwemu. Kyenyinza okubagamba. Webale kuteekako DP kankuweneka follow. Buli ataddeko Salima kamuwe. Ataddeko DP. Wakikubonzita sembera mama. Eno nzolooza kati seeyongeddeyo bannange. Njagenda kwebakamu wabula. Kangene nkute ku toyi zange naye nga big up abaagala Salima mumulabiranga ddala ku lunaku luli temwerabiranga bw'omala omulonda ku ba screenshot. Nenga gwe nawe nayagala okukubira akalango kozesa Deno official Lugambo Nation ku bbeeyi ensaamusaamu. Okitegedde. Kozesa Deno n'ogenda ewalala bakumazeeyo. Ndowooza olaba owa freelance abantu baabo bajja bangi. Abantu bagenda ebweru. Olina business. Olina business. Olina business yo yaki gwe kozesa Deno Lugambo Nation bateekayo poster. Ng'abantu bajja wuyo wa freelance visa abantu badduka ate batuufu. Visa lama abantu bavudde wane bafunye visa ebyaddala. Okitegeera. Fonda tulanga bya kiyaji. Ngambo atengeze wakati yugi atakufeze atokaaba. Fe wano tetulanga bya kiyaji. Tukuwa omuntu gwokozesa mu visa ate fe tumusabula wakola ebyekisiru fe tugenda sabula omuntu gwe tutamanyi. Ogenda genda kubojjoka abe tukulaza omutuufu. Akola ku visa zigende Dubai Emirates ID n'emirimu agikolerako. Kali gwezo ngambwe kati si njagala kujja Dubai bakubojjoleka ne wuyo omutuufu tumukulaze. Nze nkubulira mazima toseka Deno ate kati sitabangako ku baana ne bajja ewange yali ababbyeko nimbye wamakozesa oyo freelance tolimbirira mubbi tolimbirira mubbi omubbi aba mubbi. Genda okozese yanga group life super life mama kuliko akagambo super life yanga group LCC LLC freelance visa Young Life enamba yabwe yesimu eri 058
13 47 39 058 13 47 39 World Harvest Foods mugule omuceere bannaye mugule omuceere mugule obuwunga lumbe kwanjula pate bichigwe kozesa abo balina omuceere omulungi